وزدنا علما. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. مسألة مجبك الله سبحانه وتعالى nkakasa nti yasinzibwa mu butuufu, ebirala byonna bisinzibwa mu bukyamu. Musabasa okusaasira n'emirembe w'ekitiibwa ennyonda twaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera ku buluŋŋamu bwe bwe yasomesa tuusa olunaku lwetulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuutira omwoyo gwange n'enjammwe okubeera nga ffenna ebbanga Allah subhanahu wa ta'ala yakyatulekedde tulikozesa mu ebyo bye yatulagira n'okulekayo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulagira okuleka. Era ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatulambira ffe abaliwo era kye yalambira n'abasookawo kye kitegeeza okumutya. Yagamba subhanahu wa ta'ala, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Twalamira netukwalaatira netulagira abo abaaweebwa ekitabo abaaliwo olubeberero lwammwe nammwe tubalagira okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe munaabeera muganya okumutya Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba bibye ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. Ate Allah yabadde nga ye mugagga yekka atenderezebwa. Kitegeeza omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala, okutya Allah subhanahu wa ta'ala ye yafuna emigaso. Ate omuntu bw'ajeemera Allah subhanahu wa ta'ala era obuzibu obulimu ekyo budda eri ye. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa okumutya ebbanga lyetusigazza. Mikwano gyange, baganda baffe abakkiriza abasiraamu ab'omu kitundu kino eky'Embaale, tuli basanyufu okusisinkanako nammwe mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli mu bifo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okwagala. Kubanga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba, ahabbu al-biladi ila Allahi masajiduha. Mu bibuga byonna Allah subhanahu wa ta'ala ekifo kyasinga okwagala mu bibuga masajiduha gy'emizikiti egibeera mu bibuga ebyo. Mu bibuga byonna bwe bibeera mulimu ebifo ebyenjawulo. Osobola okusiŋŋaana nga waliwo palamenti ng'eri mu kibuga, ekifo abalamuzi bwe batuula ba courts, obutale, ebifo ebyenjawulo. Bakansala batuuka simanyi state hall, simanyi police stations, ebifo ebyenjawulo bibeera mu bibuga. Naye ebyo byonna ebifo ebibeera mu bibuga, Allah subhanahu wa ta'ala nti ekifo kyensinga okwagala mu bibuga bonna gwe muzikiti. Kati okubeera nti tetusisinkanye mu state hall, tetusisinkanye mu kooti, wabula tusisinkanye mu kifo Allah jalla wa ala kyasinga okwagala, ekyo kyengera mu byengera Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagalizza. Ate netusisinkana mu bungi namba ennene nga bwe njiraba. Ekitundu kino okuva mu Buganda ngodda sayidi eno, Mbale, Busia, kyawukanako n'ebitundu ebirala. Bw'oba ova Kampala ngodde eri mu Western, oba ngodde eno mu North oba mu Northern. Ebitundu ebyo ng'ova mu Uganda mu Kampala wakati mu Central okudda eri n'okudde saidi z'Eruweero, Arua, mmwe enkizo gye mulina ku bitundu ebyo y'okuba nti muli bajjumbize nnyo mu kusoma. Kizibu nnyo okuva mu Kampala ng'odda sayidi eri ntera okutambula ne bannange bentera okubeera nabo. Abathuraya aba media ne muganda wange Hassan n'abalala baseeka tutera okutambula. Abantu abangi bwe bati batera nnyo okusangika mu swala eza bulijjo.
tutera basiŋŋaana baddarusu yannaku 2-3 oba mukolo oba jjuma wamma mwenkizo gye mulina era tusaba Allah nti bakuumire n'emirembe gyammwe y'okuba nti mufaayo okusoma eddiini yammwe. Omuntu buli lwafaayo okusoma eddiini ne bano abasomesa buli lwe bajja okusomesa eddiini ensobi zikendeera. Sigambye nti tuyinza zimalawo, wabula ensobi ezibeera mu society mu basiraamu buli lwe babeera abajjumbize okusoma eddiini ensobi ezo zigenda zikendeera. Naye abantu bwe batasoma ddiini ensobi zaabwe zibeera nnyingi, kati bo ne basigaza ekinene ennyo kye baba balina nga kukaayana. Bana atera okutambula n'olwo batambula gye bali. Mulaba enjawulo kati w'ebitundu kino n'ebitundu ebirala. Siba bwe abantu bwe batasoma ddiini baba baagala nnyo okukaayana. Buli bwinajja nga bo bakaayana, buli bwinajja nga bakaayana nnyo okusinga okumanya ekituufu. Naye buli lw'osoma ensobi zikendeera, ensobi zigenda zikendeera. Ate era ebimu ku bisinga okutuwa essanyu ennyo ffe ng'abawalimu okuba nti percentage y'abantu abatuula mu mizikiti oyinza okugamba 80% babeera mu myaka 45 okudda wansi. Okwawukanako ate n'edda bwe kyali, edda emizikiti gyabeerangamu basajja bakulu myaka 7 kudda waggulu, 65 kudda waggulu nga be babeera mu mizikiti. Naye kati ate ennaku zino abasomi bavubuka, ekikulaga nti eddiini ekula, eddiini eyeeyongera mu maaso, ekyalina abagenda ogitambuza. Naye bwe babeera nga bakadde bokka be bali mu muzikiti myaka 80, 75, kikulaga nti okukula kw'eddiini kuba kutono. Era ebimu ku babalabe b'obusiraamu bye balengera ne balaba nti threat eri ku busiraamu, obusiraamu threat eri enzikiriza endala, banoonyerezanga eddiini y'obusiraamu yesingamu abaana abato. Era bo bakayita ka green snake nga bakaka green snake nga katambula buli wantu, tulaba kalidde wano. Lwaki? Olw'abaana abato abayitirivu ababeera mu ddiini eno. Kutulira muganda wange Sheikh Kwensinga yasomesa mulenzi muto, bwe babeera nti abaana be baliwo ate okutusomesa eddiini, kitegeeza eddiini eno ekyalina abagenda okubeera nga bagisomesa. Naliko ebusiya banga ttono, naye abantu b'ebusiya nabo banneewunyisa. Twaliyo ku Juma, naye abantu b'ebusiya walilahi alhamdu batukawo ssaawa 5, naye baasoma okuva ssaawa 5 netusaala ejjuma, netuddamu netusoma paka ku asiri, netusoma nabo paka ku isha, ng'omuzikiti gujjudde n'ebweru bajjudde. Kiŋŋambye nti yenkizo limwe gye mulina abantu b'embaale oba ab'omu Eastern region nti obujjumbize bukyali bw'amaanyi nnyo mu kusoma eddiini yammwe bwe tugeraageranya n'ebitundu ebirala. N'olwekyo tubeebaza era tusaba Allah ekyengera kino abeere nga akibakuumira ekyokusigala nga eddiini mukyagenda mu maaso n'okubeera nga mugisoma. Era bwe tutunulira basirika nga bano tumanya nti omukululo bagulese, tumanya nti balina omukululo gwe balese nabo bwe bakakasa nti eddiini ya Allah egenda kusigala ng'ekyasomesebwa. Era ebiseera ebisinga ffe gye twakuliranga mu byalo ewaffe Katumu e Bulemeezi, basirika nga bano baasanyukanga nnyo okulaba nti waliwo omwana asobola okusoma ennyukuta nga bwe babadde bazisoma. Babanga bagumu kuba nti bawulira waliwo asobola okusoma ebigambo nga babadde bazisoma. Kyobalaba Nabbi waffe Muhammad bwe yali agenda okufa yalekera obuvunaanyizibwa obw'okukulembera jihaadi yali agendako, yabulekera mulenzi muto
wa myaka 18 yali ayitibwa Usaama. Basahaba bonna abalala ne beekanga, ne Umaru yalimu. Era kyobola Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okufa, Abubakari n'agamba Usaama nti Nabbi omulimu gwakuleseeko gwennyini gw'ogenda okukulembera olutalo luno, tugende. Umaru yaddiza munne wabbali n'amugamba nti naye Abubakari, Usaama n'aguwola emyaka 18-17 akulemberera olutalo luno. N'amugamba Umaru, sisobola kukyusa mukulembeze Nabbi bwe yaleka alonze okulembera olutalo. N'amuddamu n'amugamba nti naye nga musajja muto. Abubakari kye yakola n'agenda ejje we lyali liri nga ku njegoyego ya Mbaale wano, oyinza ogeraga ekitundu ng'ofuluma ekibuga. Abubakari n'agamba Usaama nti linnya ku nsolo waggulu, n'amukwasa bendera, n'amugamba nti bisimillah, tutambule. Ye kennyini Usaama n'akwatibwamu ensonyi, n'agamba Bakari wali badde gwanira mubiina, wali badde olinnya waggulu ku nsolo ze. N'entambula n'amugamba gwe Nabbi gwe yalese kukulembeza, beera waggulu. Abubakari n'atambulira wansi nga Usaama mulenzi omuto yali waggulu akutte bendera. Abubakari n'atambulako kye yatambula, n'agamba bisimillah, ngende. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaliko obuvunaanyizibwa bukwasiza abavubuka. Wakadhalika ne basahaba nabo ne bakkiriza abavubuka basigale ng'eddiini bagitambuza. Nolwekyo bwe tulaba emizikiti nga gino ng'abavubuka percentage esinga okuba ennene, tumanya nti omubiri gw'eddiini y'Obusiraamu gukyali munene nnyo, gukyagenda mu maaso nnyo. Era tusaba Allah ffenna atujje ku migongo gyaffe abanaaweereza eddiini ey'Obusiraamu. Omusomo gwaffe gwe tugenda okusoma guliko omutwe ogugamba nti ebyobuwangwa ddiini. Ebyobuwangwa ddiini. Lwaki? Ensonga tujja kuziraba. Abaffe ebyobuwangwa bino ddiini oba si ddiini? Olw'okuba nze nkizudde ebbanga limaze nga nsomesa mu Kampala, natandika okusomesa mu 99. Ewaffe Katuumu Luwero natandika okusomesaayo mu 95. Naye ebbanga limaze nga nsomesa nkizudde nti bangi mu basiraamu b'e Uganda obusiraamu bwennyini tebabutegeera, wabula bategerako ebintu ebimu ebikola obusiraamu, naye ng'obusiraamu bwennyini bwo nga bwo tebabutegeera. Nga bw'olaba Allah tabaraka wa taala bwe yayogera ku bantu b'e Makka, yagamba am lam ya'rifu rasulahu fahum lahu munkirun. Oba omubaka waabwe tebamutegeera, kyobulaba bamutama. Osobola okulaba ne Uganda nga waliwo abasiraamu bangi, naye ng'ebintu ebiri mu busiraamu byennyini ebitegeeza obusiraamu babitama. Ne kibaleetera okuba nti oba oliawo obusiraamu tebabutegeera, bakulembeza ebirala. Olaba Uganda abantu batya nnyo okulya embizzi. Oli ne waba omusiraamu naye ng'ani omwenyi, naye bw'omusingana ng'ava mu bbaala n'omugaaga olabika olidde n'embizzi, aganza omwana w'omusiraamu ngamba oti okulya embizzi naye ng'ava kulya omwenyi, ondiisa otya embizzi? Astaghfirullah. Embizzi baagitya nnyo abantu b'e Uganda, era okulayira twagirayiranga n'ogirayira netugamba okulya embwa neki ndayira okulya embwa n'embizzi tekyabanga kirayiro kyaffe. Ng'era ekyo olwaba alayidde n'amala watuuka ku ekyo wanaayogera mazima kasoyogedde ekyo kulya embwa n'embizzi ekisoboka. N'olwekyo eddiini busiraamu oba oliawo bwennyini bwayo abantu abamu tebabutegeera. Kati buli lwovaayo ensangi zino okwogera obwennyini bw'eddiini y'Obusiraamu, abantu abamu balowooza nti oleese ebintu ebipya, abantu abamu bakunyiigira, abantu abamu bakuvuma olw'okulowooza nti oba oleese ebintu ebipya. Bo bye babadde tebawulira emyaka gyonna. N'olwekyo kyetubadde twagala okutangaaza, waliwo enjawulo wakati w'eddiini n'obuwangwa.
era omusomo guno njagala tutunuulira ensonga enkulu bbiri. Esooka ekigambo abantu kiboyogera ab'e Uganda abasinga mulimu ne bamaseeka baffe nga bamaseeka bagamba eddiini teyajja kudibya bya buwangwa na nnono. Temukiwulira ekyo ekigambo? Bagamba eddiini teyajja kukola ki? Kudibya bya buwangwa na nnono. Era abamu ku maseeka bayimirira ekyo kigambo bakyogereza, nkiwulira nnyo pozi nga mutemukiwulira. Eddiini namwe mutuleke, eddiini teyajja kusaanyaawo byaffe. Imaamu siwewuli pozi seeka Luutu Sulaimaani nga ye atakiwulira, naye nze nkiwulira. Seeka Luutu ekyo kigambo lyo kiwuliddeko. Eddiini teyajja kukola ki? Bagamba waliyo eddiini n'obuki n'obuwangwa. Era mu risaaki yange nali nkola, nakolako mu bitundu ebyenjawulo nga zijjayo obuwangwa kali ez'enjawulo. Naye Bugiswa natuukawo ngenda bagulirayo kali 3 ezawano ze nawandiika. Tuzigeraageranye tuziteeke ku ddiini. Mmwe mumbuulire abawala tusinza ku byengenda okwogera nti abaffe eyo kalica teyina mutawaana mu Busiraamu, era nayo ebaliwa nti mpisa nnungi. Okusookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala ffe abatonde ab'emirundi ebiri, amajinni n'abantu, yatuteeka ku nsi ng'alina ebigendererwa babiyita aghraadu ijadi bani adama ala wajhi al-ard. Oba oyinza oziyita maqasidi, oba oyinza oziyita al-ilalu. Maqasidu ebigendererwa. Allah alina ebigendererwa. Lwaki yakuteeka kuno ku nsi? Ng'omuntu yazimba omuzikiti guno, golooza bazimba omuzikiti guno tebalina kigendererwa. Era bwe balaba ng'ekigendererwa tekituukirira bagenda ku plan B. Gwe bw'owasa tulina ebigendererwa, lwaki owasa? Tobiina. Era bwe bigaana okutuukirira ebigendererwa by'okuwasa okola ki? Divorce. Si bwe kiri? Okuzimba ennyumba, waliwo azimba ennyumba nga talina bigendererwa? Teriiyo. Buli kintu kyonna ky'olaba, kati abantu bakedde mu katale, temwakedde kuva wammwe. Walabeyo omuntu akukonkona nyimuka ogende mu katale? Waliwo akadde ke baakubye bimuke wakawuliddeko? Wayimuse wekka olw'okuba omanye ebigendererwa lwaki olina okugenda mu katale oba mu dduuka. Si bwe buli? N'owa takisi bw'ali. Kati fakaifa rabbu samawati wal ardi, butya Allah subhanahu wa ta'ala yatonda eggulu n'ensi, olowooza ayinza okututeeka kuno ku nsi nga talina bigendererwa? Ayina ebigendererwa bingi. Ekimu ku byo ekikulu yakyogera naga nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Ekyo kyekigendererwa ekikulu akyogera. Saatonda abantu n'amajinni okuggyako lwaki? Lwa kunsinza. Kyobola Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yagamba ne bwe ziba ssente nga ziri mu nsawo yo, ssente Allah ze yakuwa zikuyamba kutuukiriza ekigendererwa ekyo ekikulu. Imaamu Jawad agamba mulete ssente zituyambako kutuukiriza ekigendererwa ekikulu ekyaki? Ekyokusinza Allah. Era bamanyi bagwa ekyokulabirako ne bagamba ne bw'oba obadde mu takisi ng'olina ssente n'owulira nga bakima esswala, ng'okyalinamu ssente ezisobola okujjawo okweyongerayo, va mu takisi osooka osaale. Olwo ssente zino zibeere nga zikuyambyeko okutuukiriza ekigendererwa ekiki? Mudde mu Basiraamu sikyuma ekyaki? Ekyakutooza ekyokusinza ati n'omala n'oddamu n'ogenda. Zikuyambyeko. Kyobola tuzikwata ne tugenda mu hijja, tuzikwata ne tuwasa, tuzikwata ne tuzimba emizikiti, tuzikwata ne tusaddaakira abanaku. Lwaki? Ssente zituyambeko okutuukiriza ekigendererwa ekikulu ekyakola ki? Ekyakuteesa ku nsi. Era buli lw'oba nga ssente oba nazo naye nga tezikuyambako okutuukiriza maqsadul asas, ekigendererwa ekikulu, Allah subhanahu wa ta'ala waddembe okuzikujjamu. Nagamba nti ssente aziyina naye tezimuyambye kutuukiriza ibaada, naziwabala. Era bw'osoma mu suratu Muhammad, Allah byali agimaliza yaga nti wa in tatawallaw yastabdilu qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Mwe munaaba mugaana
ng'okozesa sente zammwe Allah byayagala temwagala, yastabdilu qauman ghayrakum, ajja kukyusa aleete abantu abalala abatali mmwe, thumma la yakunu amthalakum, ate bajja kubanga mmwe. Olaba Allah ajja kubajjawo, oba singa zo zikujja kubonakulekawo naziwa omulala ate gwaziwadde n'atabeerangawo. Era abantu abamu bakodo baganye okugaggawala, naye ng'ekimuganya okugaggawala ye yennyini y'ensonga. Allah agamba mu hadisi al-Qudusi, anfiqu nunfiqu alayka, gaba naffe tukole ki? Tukugabirire. Ate bwe sente zirina mu nsawo toyagala kuzijjamu, nga Allah kati ono tetusobola kumuwa kuba neziri mu nsawo tannamanya kyazikozesa. Oba kiraba gwe kenyini onyigako nnyigo oti n'osibawo akapeesa ensawo yebaga n'okubawo n'oluyuka kasande zinyedde. Kati Allah yagala tannatuuka kuweebwa kubanga ezirimu tannatuuka zikozesa, kati tumuwa zaaki endala. wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayrul raziqin. Allah kati toyina kintu kyonna kyoyinza kuwaayo okujjako nga Allah akusikizaamu ekirala ate nga yemugabi asinga. Era kyoboolaba kati abawaddeyo wano imaamu abadde ali ku nsonga ye, amawulire getubawaga essanyu bo balinde bulinda ati balinde bulinda Allah agenda kubaddisa batasobola kulimba. N'olwekyo baganda bange, omusomo gwaffe kugamba ebyobuwangwa ki ddiini, twagala tulabe kino ekigambo basseeka kiboogera n'abantu aba bulijjo ekigamba nti obusiraamu tebwajja kudibya byabuwangwa, ddala kituufu oba si kituufu? Obusiraamu bwe bujja bulekawo ebyobuwangwa ne batambula bulembwe. Obulembwe mubumanya ab'embale, obulembwe, eddiini n'obuwangwa bisobola okutambula obulembwe oba tebisobola? Eddiini bwejja erekawo obuwangwa oba tebulekaawo? Ye obuwangwa ekirala waliwo abagambeera muvudde ku nnono zammwe ez'Abagisu, ez'Abaganda, ez'Abadaama ne mudda ku buwangwa bw'Abawarabu. Ekyo nakyo mukiwulira? Muvudde ku ki? Ku nnono zammwe, ku buwangwa bwammwe ne mudda ku buwangwa bw'abaki? Ekyo nakyo genda kiddamu wano ku ssaawa y'ebiwaaliro. Abaffe ddala twadda ku buwangwa bw'Abawarabu. Kiraba Allah subhanahu wa ta'ala yatuma omubaka asooka. Ngenda kubaleetera ababaka bonna, mulabe ababaka bwe bajjanga. Ngenda kubaleetera ababaka nga 7 tulabire ku abo ababaka bano bwe bajjanga, abantu be batumwangamu bategeeranga ki mu risaala, mu mmeseji y'ababaka? Okitegedde? Ekyokubiri, bo bajaanukulanga batya? Omubaka asooka ye Nabbi Nuuhu alayhi salaatu wassalaam. Kubanga okuva ku Adamu kutuuka ku Nabbi Nuuhu awo tewaaliwo kibayita byabuwangwa. Tewaaliwo kibayita byaki? Byabuwangwa. Allah yennyini yeyogera, sinze, yagamba kaana nnaasu ummatan wahidatan, abantu baali gurupu etya emu. Ibn Abbas yagamba kwetu tafsiri yeyo aya yagamba nti kana baina Adama wa Nuh 10 qurun annaasu kulluhum ya'buduna Allah fakhtalafu fab'atha Allahu nabiyina. Wa amma Katadatu rahimahullah ati yagamba kana baina Adam wa Nuh 10 qurun annaasu kulluhum ala millatin wahida. Okuva ku Adam kutuusa ku Nabbi Nuh waayita ebyasa 10. Ebyasa 10 bibaamu emyaka emeka? Buli kyasa myaka 10. Emyaka emeka? Buli kyasa kibaamu emyaka 10. Okuva ku Adam kutuusa ku Nabbi Nuh waayita ebyasa 10 gy'emyaka emeka? Abantu bonna nga basinza Allah atya? Fakhtalafu, ne baawukana. Bwe bamala okwawukana fab'atha Allahu nabiyina, Allah n'atuma ki? N'atandika okutuma bannabbi. Okuva ku Adamu kutuusa ku Nabbi Nuuhu tewaaliwo kye bayita byabuwangwa. Okitegedde? Bonna abantu baali basinzaani? Wabula okutta n'amazambi amalala ng'ensaawa gaali gakolebwa omwana wa Adamu Omukaabiru yatta Haabiru.
wamma ekiyitibwa okusinza ebitali Allah awo tebyaliwo, ebyobuwangwa tebyaliwo. Bitandika bitya? Bitandikira ku basajja abataano ate nga bali basajja balongoofu: Wadda, Wasiwaa, Wayabuutha, Wayauuqa, Wanasra. Obalabya bali basajja balongoofu nga batya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abawangala nabo bwe bamala okufa ne bagamba nti abantu bano lwaki tetubayitiramu nga tusaba Allah. Fabada annaasu yatawassaluna bihim, abantu batandika okubayitirangamu olw'obulungi bw'omusajja ono omulongoofu. Ayi Allah akusaba ompe kino. Nga bw'olaba omuntu asobola okubeera ku kyalo nga mumumanyi nga seeka wammwe muwalimu wammwe, kati naafa, kati nogati ayi Allah omusajja oyo yali mulongoofu, naye olw'obulongoofu bw'omusajja oyo Allah akusaba ompe kino. Allah n'abibaba. Ekyavaamu nno ne bagamba tuzimbeko ku ntaana zaabwe ebijjukizo, ne bazimbako. Ekyavaamu ne bagamba tuwandikeko amannya gaabwe, ne bawandikako amannya gaabwe, ne batandika okugendanga ku kabuli zaabwe nga babasabiramu, just kuyitiramu nga basaba. Atawassul bil amwaat, okuyitira mu nfungo osaba bakiita. Ekyavaamu shaitaani nejja nekomawo ne bagamba nga obafudde n'omulembe omulala gugenze, negamba abazzukulu inna abaakum kanu ya'buduna haulai rijal, bakitammwe baali basinza basajja. Olaba ettabu kati weze, kati ebyobuwangwa bitandise. Baali basinza abasajja abo. Kati abantu batandika okusinza emizimu, lubaale, emiti, amayinja. Allah bwetobula nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana entaana ezaffe ez'abasiraamu nga buli kyagaanako atwewaza si kulwa tuddayo ne tugwa mu kabenje abantu bannabbi Nuhu ke baagwamu. Fanuhiina ne tugaanibwa an tajsiisil kubuuri, entaano zitumbiiza ennyo. Bwe tuziika entaana yaffe y'obusiraamu esituka okuva ku ttaka qadra shibra, lutalo bwe luti. Bila shaka ettaka lijja kuddamu likke nga tulizzaawo, nga likka nga tulizzaawo, naye tetulistumbiiza. Nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam. Era yatuma Ali ibn Abi Talib n'amugamba nti eno gye nkutumye bino nabyo biteeke erisa ejjogi, alla tadaa qabran mushrifan illa sawaita, tolekayo entaana gye batumbiiza kujjawo ng'olesa ogiseeteza. Wala timthalan illa tamasta, wadde essanamu oleka olikonye netugaanibwa ogitumbiiza. Ekyokubiri, wanuhiina an bina alaiha, twagaanibwa okuzimba ku ntaana zaffe ez'abasiraamu. Naye zaffe tebazizimbako abasiraamu, nyingi bazizimbako. Okuzimba okw'ennyumba gye kuli mu basuufe, n'okuzimba kuno kw'ebbalibbali kwe muyita okwammwe okw'abasiraamu kumwasiraamu. Simanyi oba basekasolutu Sulaimaani bye baba busiraamu lendebwamu. Ffe twazimbe kuno okuzimba okwaffe okwaki okw'ekisiraamu sibakuyita bwebabuuza ne kuliwo okw'ekisiraamu tuzimbako ebbalibbali netulekawo wano wakati enkuba emutonyeko afune ebbaraka n'okuzuukira ajja kuyitirawo. Ani yaga nti yeetaagisa okuteerawo ponti wa naini? Ani yaga nti ebyokuzuukira byetaaga kulekawo mulyango? Ebyokuzuukira byetaaga mulyango olowooza byakudduka ti alina tumutoirewo wanayitira. Yakheri amuru ya Allah kun fayakun, amuru yes, naye se bamulekerawo wanayitira n'enkuba emutonyeko afune ebbaraka ezimba bagamba mu yakisira. Sirekamu tujja nnyo okumbulira wano enzimba ssebo ya kisiraamu ene wammwe okiraba. Twaganibwa okuzizimbako, wa anil kitabati alaiha, okuziwandiikako. Ono gundi mutabani wa gundi ezaala abaana bwe bati yakola hijja 8 twaganibwa. Netuganibwa an istiqbaliha, okuzoolera nga tusaala. Nabbi natuka nti omuzikiti bwe waba gusooseewo temuteekawo kabuli. Kabuli bwe bayesooseewo temuteekawo ki? Muzikiti. Netuganibwa zoolera nga tusaala. Netuganibwa ku ntaana zaffe ez'abasiraamu an julusa alaihi, okutuulako. Era nabbi lumu yalaba omusajja nga atudde ku kabuli n'amugamba li an yajlisa ahadukum ala jamratin, omumwe singa atudde ku lyanda, fatuhrika thiyabahu, ne lyokya olugoye lwe, watuhrisa ila jildihi, ne limutukane ku mubiri, khairun lahu min an yajlisa ala alqabr, kirungi nnyo ekyo okusinga okutuula ku ntaana. Olumu yagamba omusajja nga atudde ku ntaana n'amugamba la tuudhi sahiba hadha alqabr,
tunakuwaza ali mutano totulako twaganya okuzitulako ebyo byonna abantu si kulwa baddamu ne bagwa mu shiriki abantu bannabbi Nuuhu bwe bakola ki bwe bagwa kakati Allah tabaraka wa taala bw'atuma omubaka asooka Allah subhanahu wa taala agamba lakad arsalna Nuuha ila qaumihi suratu Araf aya 59 abagala okuwandika ngenda kubawa ababaka mukaaga wa musanvu wa bataano tulabe message yaabwe ne stand y'abashiriki kulabe Allah kati lakad arsalna Nuuha ila qaumi twatuma nabbi Nuuhu ila abantu b'ekibiina kye faqala ya qaumi ibudullah nagamba abantu bange musinze Allah ma lakum min ilahin ghayruhu temuyinayo katonda mulala tali Allah temuyinayo gwe munakusinza mulala mubadde kino ebyo musinze ebitali Allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim mbatiise ebibonerezo ebyolunaku olugenda okubeera olunene omanyi abantu bannabbi Nuuhu bamuddamu kati wano basiraamu mwetegereza ebintu bino bibiri byomubiteekeko ebisejjo giragenda babuuzangamu omubaka yajjanga na message ki kyekisooka njagala okyetegereza tuli ffenna ekyokubiri abantu batumiddwamu ki kye baategeera mu message ye kyakubiri tuli ffenna ekyokusatu mawqifu lmuanidina bano be batumwangamu abatumwangamu omubaka ki kye bagambangako ekyo kigenda kuyamba okutegeera nti ebyobuwangwa ddiini oba si ddiini gwe bwona otegeeza ebintu bisatu message y'omubaka yabanga egamba ki kyekisooka ekyokubiri bano be batumangamu nabbi ki kye baategeeranga mu message kyekyokubiri ekyokusatu ki kye baddangamu ebyo bigenda kutuwa ansa eyokutegeera nti ebyobuwangwa ddiini oba siki oba si ddiini tayib Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu ba nabbi Nuuhu alayhi salatu wassalaamu bamuddamu ne bamugamba nga bagamba bannaabwe waqaalu la tadharunna alihatakum abange temuva ku byammwe okiwulidde yesitandi yaabwe temuva ku ki wala tadharunna waddan wala suwaan wala yaghutha wa yauqa wa nasra temuva ku bakatonda bammwe gundi ne gundi ne gundi era wakad adallu kathira abantu bangi babuza abantu bangi babuzibwa era ulira bamugamba eyo suratu Nuuhu awala mu suratu Hud bamugamba aya 32 suratu Hud waqalu bamugamba ya Nuuhu owange Nuuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana otuletedde otukayanyiza osusso tukayanya n'okutugamba okuva ku bakatonda baffe faatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin tuleetere buleeteze ekibonerezo kyotugamba obwoyogera amazima leeta kiyama kigwe leeta omuliro gutwokye tusize ebibonerezo lwaki bagamba ebyo tebaagala kuva ku byabwe okitegedde tebaagala kuva ku byabwe omubaka owokubiri nabbi Huud Allah subhanahu wa ta'ala bwe mugako mu suratu Araf era yennyini aya 6:7 wa ila adin akhahum huda n'abantu ba Adi twabatumira muganda waabwe ayitibwa nabbi Huud qala ya qaumi nabagamba abantu bange qala ya qaumi ibudullah musinzani Allah yekka ma lakum min ilahin ghayru mubadde ki temwinayo Allah mulala ataliye gwe mwina kusinza afala tattaqun abaffe temutya Allah wulira nabbi Nuuhu abagambe kusinzani nabbi Huud abagamba kusinzani abannabbi wetuvaako Nuuhu bamugambye nti bagambye bannaabwe temuva ku biki ku byammwe era banamugamba nti tuleetere ebibonerezo naye ffe tugenda kukola kuki kuva ku byaffe ate wulira abantu ba nabbi Huud bategedde bulungi nnyo kinabbi kyabategeeza bamugamba qaalu bamugamba ajitana linabuda allaha wahdahu ekyobweda kyenjagala ekyo abashiriku abatumiddwamu nabbi
wulira bwe bategedde obubaka bwa nabbi bamuga nti ajitana otwejjidde linaabuda allaha wahdahu tusinze katonda omu wa nadhara ma kana yabudu abauna kati tuli ku byaluwanga wulira tulekeyo bataata baffe be baali basinza oba simba kiwulidde ekyo okiwulidde ekyo otujjidde tukole tutya tusinze katonda omu tulekeyo bajjajja enkola y'abajjajja tukole ki omushiriku ow'omulembe gwa nabbi Huudu ategedde mbubokkiriza nabbi Nuuhu kwegamba Huudu ekisooka olina kusinza katonda atya awo njala mutekewo eriiso lyo ekyokubiri byobaddeko ebyennono olina okukola ki kulira abasajja abakiriku naye nga bagezi balina abasiraamu bangi nnyo bwe basinga okutegeera mu beeyita abasiraamu ne bamugamba batya ne bamugamba nti faatina bima taiduna in kunta min as-sadiqin nabo ne bagamba kyekimu tuleetere buleetezi ebibonerezo bw'oba oyogera amazima neffe ebyaffe tetugenda kukola ki kubivaako oyo nabbi wa kumiri waliwo similarities bwe baziyita ab'oluzungu waliwo ebifaanagana nabbi asoose agamba abantu kusinza Allah omu ye Nuuhu abantu bwe baga nti bwe mukkiriza Nuuhu era mwe mugenda bivaako waqaalu la tadharuna alihatakum temuva kuki aba Huudu nabo bagambye kyekimu nabbi wokusatu Allah yagamba ayogera ku nabbi Swalih suratu Huud aya 16 wa ila thamuda akhahum Swaliha abantu ba Thamudu twabatumira muganda waabwe ayitibwa nabbi Swalih qala ya qawmi nagamba abantu bange i'budu llaha musinze Allah ma lakum min ilahin ghayru temwina katonda mulala mukwata kusinza okujja kwa Allah huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha ye yabatandika mu nsi muno era n'abateekamu mugikulaakulanye muzaale n'abagamba nti wasta'marakum fiha fastaghfiruhu mumwegayirire thumma tuubu ilayhi era mumwenenyeze inna rabbi qaribu mujib kubanga Allah ali kumpi nnyo ate ayanukula abaswali mubawulire ate bo basukkawo katono ku ba Huudu n'aba Nuuhu qaalu ne bamugamba ya Swalih kubanga gwe Swalih kad kunta fiina marjuwan qabla hadha tubadde tukulinamu essuubi ddene nga tonatandika bintu ebyo olaba obasanze basabira obasanze basinza emiti obasanze bamala abalongo obasanze bayirayirizi kati kasaba bagamba nti musinze Allah ebyo mubiveeko bamugamba kad kunta fiina marjuwan qabla hadha tubadde tukulinamu nnyo essuubi ddene nga tonatandika bino byaki bye byatandise byaki ebyokusinza ani Allah omu kubanga bo balina obulongolongo bwabwe atalaga nti bino mubive kutange kusinza Allah omu bamuga tubali tukulinamu essuubi ddene nnyo nga tonatandika bintu bino ne bamugamba nti atanhana buli ekyokubiri atanhana otuziyiza otugaana an na'buda ma ya'budu abauna tuleme kusinza bataata baffe be baali basinza okiraba wano nti abantu ba Swalih nabo bategedde nga ba Huudu nti bw'okkiriza obubaka bwa nabbi wa Allah bwaleese akuziyiza bino byobaddeko ebyonnono n'okola ki n'obireka kubanga nabyo ddiini tosobola bitambuza bimeka abashiriku ne baga nti otugaana kusinza bataata baffe bye babaddeko ebbanga lyonna ne bamugamba nti wa innana la fi shakki mimma tad'unana ilayhi murib mu butuufu tulina nnyo okubuusabuusa mu ebyo byotuleetedde mu bufunze ne babikuba nabbi owokuna nabbi Shuaibu mu suratu Araf aya 89 wa ila madyana akhahum Shuaiba n'abantu b'e Madyana twabatumira muganda waabwe ayitibwa nabbi Shuaibu
qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru, bantu bange musinze Allah, mubadde kine byemusinze ebirala bitali Allah. Qala almalau alladhina istakbaru min qaumihi, abakulukulu abanenenene abalinamu ku busente abalangira ne bamugamba lanukhrijannaka, tugenda kufulumya ya Shuaib, tuwagwe Shuaib, walladhina amanu ma'aka, naba bakukkiriza min qaryatina, muve mu kyalo kyaffe, muve mu kibuga kyaffe, aw lata'udunna fi millatina, oba si kyekyo mukomeewo mudde mu nkola yaffe. Awo tolaba nti waliwo eddiini ebbiri gwe, waliwo eddiini ya Nabbi Shuaib gyazze nayo, waliwo n'enkola eyaki ey'obuwangwa, si bwe guli. Era Shuaib ekimugobesa bamugamba nti eddiini gy'oleese erina okukugobesa wano, oba si kyekyo mukole eki, mukomeewo muki mu byaffe. Kati abasajja abaali bakkiriza, wallahi baali bakkiriza. Era ne ku mulembe guno bw'osingana omuntu ng'amaze okukkiriza tawhidi n'ayawula Allah, kizibu okumuzza mu kusamira, wallahi tosobola. Nga ddala mukkiriza va kuba n'ababulijjo, musiraamu naye nga mudalina mu kavesiti ak'olubu, musiraamu naye ekiro aba mu kufulumya lumbe, musiraamu naye asamira, musiraamu alina abalumbu, musiraamu alina ebibbo. Oyo muveeko, oyo mwangu wakutwala, oyo alinga mpewo bwezunga ng'eddeeno ng'agenda, bweddeeno ng'addeeno alinga jjovu ku mazzi. Naye omuntu amaze okukkiriza, uli Abaswahili babagamba mukomee mu ddiini yaffe, oba si ekyo muve muki mu nsi yaffe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bagadde bagati awalaw kunna karihin, ne bwe muba mutukase bukasi tetukyasobola. Wama kana lana an nauda fiha, tetusobola kudda mu ddiini yammwe. Nibagati kad iftaraina ala Allahi kadiba, tuba tutaddewo ku Allah obulimba, in udina fi millatikum, bwe tuddayo mu byammwe bino, baada idh najjana Allahu minha, oluvannyuma lw'okuba ti Allah abitukoze eki, abituwonyezza. Nibagati wama yakunu lana, ffe tekitugwanira an nauda fiha, kuddamu kweraguza, kumala balongo, kusamira, illa an yasha Allah, kujja nga Allah yayagadde. Wasi'a kulla shay'in ilma, Allah buli kintu kyonna okumanya kwe kwakibuna. Nibagamba nti ala Allahi tawakkalna, ffe Allah bwe tukoze eki, bwe twesigamidde, rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaqqi wa anta khayrul fatihin, ayi Allah labula wakati waffe n'abantu bano n'amazima, kubanga Allah gwe osinga okukola ki, okulamuza amazima. Olaba nti waliwo ebyobuwangwa, waliwo neki n'eddiini. Nabbi Musa yewokutaano, suratu Yunus aya 75, Allah ga thumma ba'athna min ba'dihi Musa wa Haruna, oluvannyuma lwabo twatuma Nabbi Musa ne Haruna ila Firauna wa malaihi, eri Firauna ne bakulu banne, bi ayatina, nga tubawadde obubonero bwaffe n'amateeka gaffe, fastakbaru, abantu ba Firauna ne beeguza, wa kanu qauman mujrimin, ne babeera abantu boononefu. Qalu, ne bamugamba, wulira kino njagala nnyo kyetegereza, buli lwekituukako mba njagala n'okiwulira, nga njagala kikuwulize nnyo. Abantu ba Nabbi Musa abakira wulira bagamba, qalu, bamugamba, ajiitana, otujjidde, litalfitana amma wajadna alayhi abaana, otukyuse otuggyeko ebyo watusangako ne bakitaffe. Oba akantu ako kawulidde ati olina kyokategeeramu. Musa ne Haruna mutujjidde, mutukyuse, mutujje ku bye mutusanzeeko ne bakitaffe. Obwedde okawulira akagamba kategeeza ki? Kitegeeza nti baalina bye baali bakola ki, bye baali bakkiririzaamu. Wabula bategedde nti Musa kasita omukkiriza, bino ogenda kukola ki? Allah, bino ogenda bivaako. Ne bamugamba ki ekyaddako? Obwedda bali babagamba ki? Amuleete bulesi kibabulira, titugenda kukkiriza. Ajiitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana wa takuna lakum alkibriyau fil ardi wama nahnu lakuma bimuminin, tetugenda kubakkiriza. Bakirabye, baalina amazima mu shiriki waabwe, ne bagamba ffe tetugenda kukola ki? Kukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayogera ku nabbi omulala,
nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam idh qala li abihi wa qawmihi yatuuka ekiseera n'agamba taata we n'abantu b'ekibiina kye ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifuun lwaki musinza amasanamu gana amasanamu gangeri ki gemumalako ebbanga nga mutudde we gali musaba qaalu bulira wajadna abaana laha abidin naffe twagasangako busanzi bakitaffe nga bakola ki nga basinza naffe lubaali twamusangawo emisango twagisangawo taata olwatuwaga naffe twabisangako bajjajja baffe era mumuta naye taata lubaluno yatandika atya naffe twamukola ki twamusangawo twasikira musikire qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dalalin mubin nabaga nti mumanye batammwe mubadde ebbanga ddene nga muli mububuze qala nebamugaa nti ajitana bilhaqi am anta min allaibin Ibrahim nogyolese mazima oli muzanyo oli mugundi mumalala oli mukusaagasaagamu qala bal rabbukum rabbu samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum min ash-shahidin n'agamba nti mbalayirira Allah wammwe yabatonda yatonda n'ebintu ebyo nange yeyatonda ekyo kyempaako obujulizi era alaga nti watallahi layira Allah la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin ngenda kutematema amasanamu gammwe oluvannyuma lw'okubeera nga mukoze eki nga muvuddewo ngenda gatematema era yagatematema faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un yagatematema gonna n'alekawo ekkulu eddene n'alyambaza embazzi bwe bajja qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin bagati yakoze kino ekikolobero kuba katonda baffe Ibrahim n'abaddamu nti bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun nabagati eyatemye banne yoyo munene mumbuuze bo baana babuulira ebyaddirira ebamugaba Ibrahim okimanyi bulungi yo gwe tugamba okubuuza tayogera nabaga afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi ekitegeeza musinza ebitayogera nga tebirina mugaso gye mumuli wadde omutawaana nga ze basanze ne buli musinza ebitali Allah afala ta'qilun temuli mu magezi okusinza lubaale waliwo lubaale kakulipu kenabadde gyo ngaasomesa mutawani ku masjid adina abamu makali okusinza kalimu lubaale alimu essente naye simanyi lubaale okuva libateekamu ssente zimazeemu bbanga ki lubaale talina kintu kyeyali agenze n'agula wabula sente zikyali omuna kati paka lwe nazijjeemu nze nenziwa abasiraamu lubaale talina lwakeera ku makya nakukwata essente zotademu agenda agule oba agula nnyama oba agula lugoye tagula waliwo lubaale kutusinganamu ssente nga mulimu ez'obote mulimu ez'amiini mulimu eza Museveni nga yakayingira wano zonna mweziri bazikwata ziri mu lubaale kati bw'ozijjamu lubaale tasobola kubabuulira nti waliwo ajjeemu ssente zamu tasobola kubagamba zira zijjemu neziwa abasiraamu naye tanababuulira kati ssente zammwe bazigabye okiraba kati Ibrahim kyekati abange lwaki musinza bino ebintu ebitayogera ebitasobola wadde okubabuulira ne banyiiga ne bagamba nti harrikuuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin Ibrahim mutte mutaase bakatonda bammwe tulibeera nga muli bakuwona kubanga tukyazze nakyo kisaanyaawo ebyammwe kisaanyaawo ennono kisaanyaawo ebyobuwangwa olaba abashirika bategedde kati nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa taala n'amutuma Allah subhanahu wa taala bw'amutuma yamugamba message ezimu ze yamuwa yamugaa nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula buli mulembe twajja tutumamu omubaka ani ibudu llaha alagira abantu basinzaani wajitanibu ttaghut balekeyo ki balekeyo okwesinza ebitali Allah suratu an-nahli aya yakumeka 36 walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula buli mulembe twajja tutumamu omubaka ani ibudu llaha alagira abantu basinze Allah wajitanibu ttaghuti bewala okusinza lubaale n'amasanamu n'amayinja faminhum man hada llahu mubo mulimu Allah bye yalungamyanga wa minhum man haqqat alayhi dhalala mubo mulimu abasigazanga shiriki
n'ebyabwe. Ze groups meka? Mulimu abaabitanga ne bakkiriza, mubo mulimu abaakola ki? Abaabisigaza ne babiremerako ebyabwe. Era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala agenda omutuma Abakuraishi. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yayira kasozi Swafa n'abagamba nti qulu la ilaha illa Allah tuflihu, mugambe nti Allah ali omu muwone mwesiime. Bamuddamu ne bamugamba nti ajaala al-alihata ilahan wahida. Muhammad kyagamba bakatonda bonna bwe tubadde tusinza ebisatu mu enkaaga tubaveeko tusigaze katonda omu. Muswatu Swali ne bagamba nti inna hadha la shay'un ujabu, ne bagamba nti kino ekintu kyewuunyisa. Ekyaki ekyokuva ku katonda abangi be babadde nabo okusigaza atya? Ndowooza ebyobuwangwa bw'okkiriza omubaka ebyobuwangwa oteeka wabbali n'otwala eddiini y'omubaka ey'okusinza katonda atya. N'abashiriku b'omu Makka bategeera ng'abashiriku b'omulembe gwa Nabbi Nuuhu ne bamugamba nti ajaala al-alihata ilahan wahida, bakatonda bonna be tubadde nabo Muhammad abafuddemu katonda omu. Ne bagamba nti inna hadha la shay'un ujabu, kino kyewuunyisa. Wantalaka al-mala'u minhum, era abanene abakulukulu, omanyi buli gurupu weebeera abasinga okuba empaka be baba abakulukulu abalina ku ssente abagagga. Kale wano tubeera wano nga tuli wano embaali n'enjogera ekintu wano nekibakanga, buli muntu asooka kutunuulira Sekaluutu, Seeka Sulaiman, omusajja wa Uganda ayogedde ki? Seeka Sulaiman bw'afuluma ali ensigaza awa n'omuntu batulaba oyo afulumye alali ku kyayogedde ekifu batulina ono imaamu ali Faisali ng'akyatudde kiyinza okuba nebatunda Seeka ono Seeka nga waali n'ekitambaala biyinza okuba byayogera bituufu. Ne abanenenene be basooka okukola effujjo ne batunuulira ali katebe, kale ne batunuulira n'abasuubuzi abagaggaga baba beemanyi muno. Kale bagenda okulaba abagagga beekyanga nabaga nti byayogera bifu. Olaba abagagga bonna beekyanze, olaba Seeka Sulaiman afulumye, Seeka Faisal afulumye, ono naye afulumye. Bifu byakola ki? Kati ne wano wantalaka al-mala'u minhum, abanene ku mulembe gwa Nabi Muhammad be basooka okufuluma. Animshu ne bagamba ne bannabwe mukole ki? Mugende mwenna mutambule. Wulira kye baagala, wasbiru ala alihatikum, musigale ku bakatonda bammwe. Allahu akbar. Wulira abannabbi Nuuhu wa qaalu la tadharunna alihatakum, temuva ku ki? Ku bakatonda bammwe. Wulira abannabbi Muhammad, wasbiru ala alihatikum, musigale ku byaki? Ku byammwe. Oba owulidde? Olaba bafaanagana, olaba entegeera nti yeewe. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Seeka Faisal mbikkulira suratu Yunus aya 8 nja kusoma ebibabe. Suratu Yunus aya 8. Somera ayo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما نرينك بعض الذي نعدكم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة رسول. buli kibiina Allah kitumira omuki omubaka, naye buli mubaka bwe yajjanga kyekyabanga kikutula gwoye weeziige wakati wa paati eno. Qudhiya bainahum, Allah nga aleeta ekibambulira wakati wa walikulli ummatin rasula. Buli kibiina Allah kitumira omuki omubaka waabwe yajjanga
kyekyaba nga kikutula ggoye wakati wa biri bibabaddeko ne bano imma Allah balina abagamba muzikirire ate nga Allah teyabaako gwali azamaanyiza. Mu ssuula endala njagala omuntu amaze okunoonyeza aya ku ssimu anoonyeza aya eno, wa in kadhabuuka fakul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Sura ce ani asobola okunoonyeza aya yagamba nti wa in kadhabuuka bwe baba nabo bakulimbisiza gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakul li amali, bagambe nti nze nina enkola yange emirimu gyange emirala. Nabbi Muhammad walakum a'malukum, nammwe mwina emirimu gyammwe. Antum bari'una mimma a'malu, nze ndi wala, mmwe muli wala nnyo n'ebyenkola. Wa ana bari'un mimma ta'malun, nange ndi wala nnyo ku ebyo byemukola ki byemukola. Allah n'ayawula Abakuraishi naga nti balina ebyabwe bye baliko birala ne Muhammad byaliko biki birala. Suratu Yunus aya kumeka soma aya namwe museke waggulu wenjagala wetandikira nga wenkubuulira kino sika bwakemerawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okujja mu Makka, soka owulire bino muganda wange, seeka wa mukulu wange owagalubindi ubakuyitani Wali Hassan Wandera kwabijali bawandera bawulira ddala. Nina Abdulkarim Wandera eri South Africa, na Sheikh Sulaiman Dutu Wandera, nina nono omuganda wange Ali Wandera, nina bikolo gya bawandera kati bangi. Natera ndubateeka mugundi musuyaga ey'Oluwarabu bateke mujumuo nga ya Luwarabu. Abasajja ab'omu Makka mama muganda wange Wandera, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah agenda okutuma balina obuwangwa buno wammanga buwulire. Kanu lahum ma fawqa 6,300 sanam, balina amasanamu ku Kaaba hawla al-Kaaba agasoba mu 3 mu Kaaba. Kyekisooka. Ekyokubiri, kana lahum laibu al-kimar wal-maisar, baali bazanya zaala. Owulira. Ekyokuna, kana lahum nikahu al-istibda, balina nikahu istibda. Nikahu istibda ogimanyi, kati njagala muwulire obuwangwa, kibayita obuwangwa. Twawule eddiini nabbi gy'ajja nayo. Buwangwa bwe tuliko wano oba obuwangwa bwa bwana bukyali kirala n'eddiini nabbi gy'ajja nakyo kiki kati awo we tugenze. Balina amasanamu ku Kaaba gasoma 3 baali balina zaala gwe bazanya, balina shurubul khamr wa ijtimau alaiha, nga banywa omwenge nga bakuŋŋaana bangi. Wa kanat aadatu ahli mudun, era baasinga bakola ekyo bannakibuga nga bakuŋŋaanira ku mwenge. Min aghniya, abagaggagagga, wa kubara, n'abanene ab'ebitiibwa, wa budaba, n'abamanyi okutontoma n'okuyimba, abo banga ku mwenge abakuŋŋaanira wano. Nabbi tanatumibwa. Balina nikahu istibda. Nikahu istibda ogimanyi? Allahu akbar. Nikahu istibda yeewuunyisa. Mukyala wo gwe Wandera mukulu wange bwe yagendanga mu nsonga zaabwe ez'obufumbo, manya za hayidu ez'ekikyala, bwe yatukulanga ng'ogenda oyitaayita mu kibuga ng'onoonya abasajja abalina empisa ennungi, abalangira, abagagga, ng'obawendula okamuyiteeyo wange mukyekole ng'omugagga ajja agendayo. Onoonya omusaggulire wewuwo okiwulira. Abalangira ali alina oluyo olulangira ng'ogamba gundi janguuka ewange ng'ayitayo. Ng'onoonya ab'omubiri nga Sekaluutu, abo nabo ng'obafuna bwahamal jism, ng'omubiri munene, abanene nate abo nabo mbaagala b'amaanyi abanalwana ennyo.
owendula ate ani ayina ekitendo ky'obukulembeze anabaseka Faisal kubanga asobola okulagira ekintu nongana wayitako ewange akawungeezi Sekarutu yabaddeyo jjo nakati naawe yitayo akawungeezi ani ayina essene mu kibuga asinga obugagga nga naye amuwendula ewange yitako ewange ani asinga okuyimba bwe bamalanga nga bamufunyisa olubuto ng'ayagala omwana baagala azaala omwana ayina ebitendo ebyo byonna nga kyekiba kigendererwa nga baagala Sekagayi babirabako Seka Faisal nga oyo mwami ng'ayagala omukyala wazaale omwana ayina ki ebitendo ebyo byonna. Abalala omukyala bwe yagendanga mu nsonga n'atukula nga si mufumbo ng'asimba bendera eya guliini waggulu. Kaakati nga buli muntu yenna alaba bendera abavubuka bano nga buli omu ayitayo asanga munnaavaala nga naye agenda ennaku nga 4 oba 7 bwe zaggwangako ng'agijjawo. Bwe yazaalanga nga babayita bonna abagenzeeyo abagamba mujje tukebere ebigere byammwe, ebigere ebifaanana n'omwana gwe bazadde ye nannyini muki mwana yanika era nabamukati kati engeri gyewamuzaddemu omwana mugende eyo nika yabangawo. Okiraba ssebo baalina waadul banaati okutta abaana abawala ab'omubyalo yalo ab'omubibuga abakulu tebabikolanga naye ab'omubyalo babikolanga nga bw'ozaala abaana abawala nga bagamba kisiraani. Era agaga nti wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ayumsiku ala huni au yadussuhu fi turab saa ma yahdi. Oli bwe yazaalanga omwana omuwala ne bajja ne bamuyozaayoza owange kulika nga nazadde kino ng'ekyeyi kyonna kinyinjibala ng'asunguwala ng'agamba nti nazadde kyakaana ak'obuwala nga kanti ayumsiku ala huni akasigaze mu bunyomoofu au yadussuhu fi turab oba katte kaveewo. Bangi babattanga alina okusigaza mwana waawala ab'omubyalo. Eyali ada y'Abawarabu tomusobekawaawo njagala ogenda kusoma waawo sineerabirawo. Eyali ada yaki y'Abawarabu battanga abaana balina attanjiimu okwerabuza n'emunyenye. Emunyenye bw'ebeera ano mu nsi mugenda kubeera mu kino olwaleero, enkyawa genda kubeerawo kino, ye munyenye kerabise kino kigenda kubeerawo. Ebyo muganda bantu wange byali mu Bawarabu. Kaanu yahlifuuna bi abaihim baalayiranga bakitaabwe ng'abaganda bano kati Kibuuka Omumbaale Dungu Mukasa simanyi Dungu Mukasa Kibuuka ani nga balayira n'Abawarabu baali balayira bakitaabwe. Kyokka Nabbi yagamba nti man kaana inna Allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Allah yabagana okulayira bakitammwe. Faman kana halifan oli yenna awuliranga ayagala kulayira falyahlif billah alayire ngani Allah au liyasmut oba asirike. Eyo ada Nabbi amaze ogijjawo. Ada y'omwenge innama alkhamru walmaisiru walansaabu walazlam rijisun min amali shaitan fajtanibuhu laallakum tuflihun. Omwenge Nabbi n'agujja n'agugobawo. Okutta abaana wa idha almawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Okutta abaana n'akola ki n'akujjawo. Balina attamaimu okwesiba irizi. Abawarabu baali beesibanga irizi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti man atamma tamaim. Nabbi sallallahu alaihi wasallam man atamma gundi tamaim fala atamma Allahu lahu. Omuntu yenna bwe yeesiba irizi Allah tagenda kutuukiriza irizi ze kyazisibidde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nagana at-tamaim nagamba nti innama at-tamaim makulu ga hadisi wattiwalatu shirku. At-tamaim wattiwalatu shirku. Irizi ezo zibesibasiba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti shirki. Era olwo sahabi wa Nabbi atiwa Huzaifa yagala n'alabula omusajja n'amukwata muno mu ngalo mu mukono muno nga mulwadde amusabira eddwa agenda okuwulira nga mulimu irizi n'agitutula n'amuga nti law mitta wa huwa alayka ma sallaitu alayka. Oba kufa ng'eno irizi ekuliko mbadde sigenda kusaali. Irizi baali baziina.
balina al-asabatu al-qabaliya okulwanya amawanga nga balwana bali lamma ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Allah biyatuma nabi Muhammad yabagamba laqad manna Allahu ala al-mu'minina Allah wadde ekyengera abonnomodde ekyengera kubakkiriza in ba'atha fihim rasulan min anfusihim okubatumira omubaka ng'avudde mu bo bennyini yatlu alayhim ayatihi nga basomera amateeka ge wayuzakkihim abatukuze wayuallimuhum alkitaba abayigirize n'ekitabo walhikma ne hadisi wainkaanu min qabli ila fi dhalali mubin newankubadde olubeerera katanaba kutumibwa babadde mu bubuze oba olwatu obuwangwa bw'abawarabu bwe basiŋŋaaniddwa nabwo Allah buyise muki bubuze okiraba abaganda abasiraamu abatikisitwa abasiraamu tuli ku buwangwa bw'abawarabu oba tuli ku buwangwa bw'abawarabu obuwangwa bw'abawarabu nabbi wazze abuleseewo oba abugjeewo Seka Faisal abugjeewo oba abuleseewo yaleka abukoze eki wulira bwe yagamba huwa alladhi yunazzilu ala abdihi alkitaba Allah yo yassa ku muddu w'ekitabo ayatin huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinat yassa amateeka ameerufu ku muddu we liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur abajjembi obuwangwa kyekizikiza abazze mu kitagala kyaki ky'obusiraamu laqad manna Allahu ala al-mu'minina suratu Ali Imran ayat 14 Allah agambira wa idha qila lahum bagamba tabi'u ma anzala Allah mugobere Allah byasizza qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi abaana bagamba tugobere byetwasinganako bali awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun newankubadde bakitaawe baali tebalina kyebategeera era nga si balungamu bo bagamba tukola ki tusigadde ku byaffe kati Allah subhanahu wa ta'ala n'alaga n'agamba abakuraishi bagamba nabi Muhammad nti kale ebintu byolese tubitegedde naye kirimu tulaba ogenda kutujja ku byaffe wabula tukusaba kale mu nnaku 3 tuwengayo olunaku olwo osinze ku byaffe naffe ennaku zonna ezisigadde tuzikoze eki tuzikuwadde bwe bakigamba gwe tolegeza abasajja banedde ku democracy you know notandika oluzungu by the way otherwise as you know otandika oluzunguzungu awo abasajja just one thing you know الدين ومن لا يكره في الدين نص لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا ما اتاه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الله لا بكلمه mutima kati you know okusabira kale omuntu oli wadde si musiraamu bwe musabira kati function you know so that abasiraamu tukebubi tuli civilized country you know oluzunguzungu lutandika okuvaayo naye wulira Allah bwe yagamba nabi Muhammad la hawla wala quwwata illa billah Allah yali amanyi kibayita ebyobuwangwa n'eddiini gyatumira y'ababaka yamugamba kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu akunkagala nnyo akasemba yamu lakum dinukum waliya dini mwe muyina enkola yammwe nange ninaki Allah n'asimbawo ekyawula ebyobuwangwa kirala n'eddiini y'obusiraamu kiki wulira mu suratu Isra'i aya 74 abasajja bamufunza nabbi lumu n'asiriikirira ng'alaba nga kibamugamba oba ekisoboka Allah nanga ati walaula an thabbatnaka singa tetwakunyweza ggwe
lakad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila wali obuza obulako katono nnyo okulegeza wali obulako katono nnyo okwekubira abasajja abo mu bintu ebitono wali obuzako katono Allah mugamba nti ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وبشكولا نوغا تجينا كسينزا يوناكولومو mbobasawemu bakolabeko mu church bakolabeko mu kezia bakolabeko mu samu ngati obadde muzikiti Allah yamuga twali tugenda kukombya ku mpangale ya kanyigo wali wangadde dhif alhayat empangale ya kanyigo وضعف الممات نوقفا والبدك أكنيه ثم لا تجد لك علينا نصيرا ويتوسن ما سقف قد ولا كنا متاس just كما تقول كولا كبير ngane bino bobikola bashitagera طيب soma aya Sheikh Faisal ibade samu munya Israel njaga taraka kweli ayi wafuna لذلك فدي سورة يونس بتوعنا نعم وإن كذبوك فقل لي وقولوا ذلك كويس وقولوا آية ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي الشيخ يقول لنا إنك سبحانه نونيز آية ولكم إيجابا شيء جاكرا إنك كفر لي الشيخ جوليكو وإن كذبوك ببنا بابا كولي بس فمنهم فقل لي عملي فمنهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن به نعم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فمنهم من يؤمن به مبوم لما باقراشي ابا مكترزا ومنهم من لا يؤمن به مبوم لما باقراشي ابا غانو مكترزا وربك أعلم بالمفسدين وربك أعلم بالمفسدين ومرزو الله من يبرونجي نيو أني مونونف وإن كذبوك ولا بكوني بسيزا غبيولي سلا بيغاني بقى تتوكينا كمكيرزا فقل لي عملي بقى مزنينيا إنقولي يانجي دارا ولكم عملكم نمو يميلي مجمو يميلي أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون فبذلك فادع واستقم أي آية يقولون إذا الشيخ روتو فبذلك إيشو الله تعالى فادع واستقم يقول عندك واستقم يقول إذا آية جنجاغرا الله نعمل إلى كتكويشو إيشو كماتو ينزاو الدنيا بريندالا neno ndala fad'u wastaqim koboko wolera erotelere bwoti ojituse ko Sheikh kagira jinonya ngalla nga fabidhalika fad'u ekyo koboko wolera dawayo era chovolaba basahaba ban nabbi basenkwa ne bave Madina e Makka ne bagende Madina kyesha baddusanga nga bali abasajja bagamba mujje mu byaffe mukomewo mu byaffe ne baganta emmali ne bagireka abaana ne babaleka ne basenguka ne bagenda e Madina nga baddusa ddiini yaabwe nga baawulawo nti waliwo bali ne basigaddeko bya buwangwa ffe be tugenze nabo byaki bya ddiini okiraba wala tattabiu ahwaa alladhi okiraba Sheikh naam aya namba meka سورة الشورى نعم ثم آية مكة سورة الشورى آية 15 نعم أقام بات الشيخ ولد الله بقى نبي محمد فبذلك نيشو تشي يا متجيزا icyo kora abantu badde musira abaganye kudda musiramu basigale ku byawe gwe togenda gye bali ekyo kwoba okoolera wastaqim era okole ki oterere
kama umirta nga bwolagiddwa wala tattabi'u ahwaahum togoberera kwagala kw'abasajja togoberera bya buwangwa togoberera bya busamize togoberera bya bushiriku وقل آمنت بما أنزل الله في الكتاب وبقام ذكرز بيوكا الله بيسيزا مجتاب وأمرت الأعدل بينكم إذا ndagidde okubeera ow'amazima wakati wammwe omwenkanya nga sirina bukuusa sirina bulimba bwonna Allahu rabbuna wa rabbukum Allah ye mulezi wange ate nammwe mulezi wammwe ولنا لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير لنا أعمالنا ولكم أعمالكم mwine enkola yammwe emirimu gyammwe emirala n'egyange miki la hujjata bainana wa bainakum tewakyaliwo nsonga yonna etugatta wakati wange nammwe Allahu yajma'u bainana wa bainakum wa ilayhi al-masir Allah yagenda okutugatta ffenna ku nnaku lw'enkomero ate ffenna gyetugenda okudda naye kasita musazeewo okulemera ku byammwe la hujjata bainana wa bainakum tewakyaliwo nsonga yasimba wakati waffe nammwe ekyo kyennyini ekigambo Allah yakigamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naffe abagoberezi be kyetuba tukola nga tukijja ku Ibrahim nsoma ya suratu Mumtahina Sheikh Lutu Sulaiman suratu Mumtahina oba Sheikh Faisal ngenetera okugwa peji esooka ku suratu Mumtahina wansi waayo qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله أو جلبت آية الله قال قد كانت لكم أسوة حسنة بس لم بنا mwine ekyokulabirako ekirungi ye nabbi Ibrahim walladhina ma'ahu n'abo abaali ki naye aya yakumeka aya yakuna kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu mwine ekyokulabirako ekirungi ku nabbi Ibrahim n'abo abaali naye idh qalu liqaumihim bagamba abantu b'ekibiina kyabwe inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah wulira sarraha bidhalik biqat'i al'alaq fetuli wala nnyo tubeesambye nammwe n'ebyo bye musiiza ebitali ani inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum fe tubakoze eki tubawakanyiza وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إذا وبرسوا wakati waffe nammwe olusalosalo n'obukyayi nga byalubeerera okutuusa abadan nga byalubeerera bigwawo ddi eyo hatta tufiidu lghaya hatta tu'minu billahi wahda okutuusa nga mumaze okukkiriza Allah olutalo we luli wakati w'abashiriku n'abakisiraamu era bajja kukulagira bajja kukuvuma wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda okutuusa nga mumaze okukkiriza Allah atya omu obusiraamu bwajja Uganda era bwe butyo bwasiŋŋana abaganda balina buli step balinawo ennono mu kuwasa nga balinawo ennono mu kufumbiza Allah mu mwana ng'azaaliddwa waliwo ennono z'abaganda omuntu waafa waliwo ennono bakusiibula n'okusiibula bwa omusajja muganda wange agiwandera omukazi akusiibula era bamuga nti gwe bw'ota omusiibule mpozi nga toliddayo kufumbirwa siibula omusajja era bamuganda n'okukaaba okujja nga amaze kwegema ne bamuga tokaaba nga teweegemye mpozi oyagala omusajja akuddire akulemesa okufumbirwa era omusajja omukyala bawa amufaako nga bali mu ddwaliro n'agaana okukaaba paka lwala natuuka eka neyeegema
bwamala okukwata empale y'omusajja ey'omunda n'agyetereka kambala mukadde naye okatandika okukaaba akutukidde mu ngalo akutukidde mu ngalo naawe kuva ddi obwedda oli awo otunula kunuzi ogakati akutukidde mu ngalo essaawa ze yakakutukira mu ngalo obwedda takaaba paka lwanamala okwegema paka amala okumusiibula okufumbirwa bye babaliisa mu bidoodododo la hadithu wala haraj ekitanda newaita ennaku 3 n'akisimba n'abikira ekitanda bwebadde basula olusuku balubikira okiraba olusuku balubikira bwebabirawo ekiralo kyente nakyo bakibikira abo abaganda bola Allahu akbar abaganda bola Allahu akbar omusajja ne bamuziikako mukyala nga taliiwo anoonya empale ya omukyala we n'abalako byagikozesa n'agenda n'asima ku kabuli ya mukyala we n'agiteekayo waliwo neyakikoze juzi mulaze namusalidde nakasobe tugenda tumuziika nebba olwakomyewo n'akolera ebikolobera mayite oba bagifulumya mu nju simanyi oba basoosayo bigere emmotoka ne bateekako amagi amazize amagi negalinyako era bamala okufulumya mu nyumba enkuba ne bwetonnya tebakuzaamu ssebo era bagigeresana kusimanyi eno yambala ng'ekubira nyinimu mu lujja bagyewuunya emukubire mu nyumba tebakuzaamu era bakutwala kuziika busoga nga bakujje wano tebakuyingiza mu nyumba ebusoga ekukuba Allahu akbar abaganda bakumala ne mayiti kibooko ng'oli atambuza mayiti wati ku kagaali akaali ne kagwamu omukka ne kafa n'akijjako n'akigalamiza zinagaye kutwala butambala lwaki okubaliwa olina okugenda wammwe tukusika ku mayiti wako omusinga ali ku mayiti akuba ebyo byonna bikolobero mukwabya ennyimba ebikolobero balina ne idda yuzi bagyogedde awo eyo omukyala teyalina mukyala wa sekamuzaata olaba yafumbirwa nga bbaawe tannaba olumbe kwaba olaba bwe bayogera idda eyo idda gyeyayogedde ate eyabadde ayogera ebyo mu mwogezi wa daawa naye yabadde atubulya idda ate eyabaganda eyo teyalina mukyala wa seeka olaba yafumbirwa nebbaawe olumbe tennaba kwaba kitegeeza idda y'abaganda omukyala okuddamu okufumbirwa olumbe lumala kukolaki olaba yebidda yaabwe nze nakayizaabwe nange nadesika mumanyi mwanaddu ali nakayize ku seeka nga teseeka njiriza bya buwangwa banna ekiri mu nsi gyewunyisa idda yaffe 4 ashhuri wa 10 myezi 8 na 10 idda y'abaganda olumbe lumala kukolaki kwabiziba oba kwabi idda yaabwe omukyala okufumbirwa omukyala lahula bwe nali kola risaaki mu bagisu baŋŋamba omusajja bwe bamusala embalu anoonya omukyala n'asooka abeera naye omukyala omulala bwabadde naye omukyala oyo gwabadde naye nga bamusaza embalu n'awona ngawonye omukyala gwasooka okubeera naye omuwala oyo n'amumaliramu ebisiraani kati omuwala oyo tafumbirwa buli aba ayagala omufumbirwa kati gundi yamumalirako ebisiraani era bagamba nti ayinza n'okusenguka oyo omuwala nali mpandika mawaaniu azawaaji indana nebanga nti oyo omuwala tafumbirwa era muyinza okumulemesa tebamumaliramu wakisiraani mbw ayinza n'okusenguka aveeko agende gye batamumanyi nti bamumaliramu ekipali okiraba gyekiri ekyo wangi gyekiriseeka yaŋŋamba muntu mukulu nnyo mubagisu yonga nti oli anoonya omuwala kasaawona omuwala oyo gwamaliramu ekipali omulindi seka wakambuli agenda katekamu n'erinnya lyako bakayita omulindi budde wakakutteeseka owazubaya wakuttere erinnya ka olikutte ebisaini olukalyogere nange nyogendeddefa yogere gumulindi tamwaswa aba alina ebisiraani bamumaliramu ekipali ne baŋŋamba ekirala mubagiswera ne baŋŋamba nti
mu mpase zaali zimanyikiddwa mu bagisu bw'oba olina omuwala gwe weegombye oyakumpaibera bw'oba olina omuwala gwe weegombye osooka n'omubba n'omubuzaawo n'obeera naye wamala okufuna olubuto kati ng'owandiika ebbaluwa ng'ofuna omuntu omukulu ng'agenda agamba tamunanga omwana eyabula ffe tumulina katuteese tunaabawaki wala wamuwa ffe tumulina nakati yemukuziriwo Allahu akbar shekhe lutu agaiti hatta al'ana nakati weeri jahiliya i'adatu fasida tukhalifu shar'a Allah i'adatu al-fasida la yanbaghi al-muslim an yusharika fi hadhihi al-'adat aw an yumarisa hadhihi al-'adat al-khabitha i'ada mfu wal-fufru teriwo adeyo Islam tabijina okiraba embalu okusala embalu oli baba tebamusaza embalu nabeerako ewaffe eri nakulirako erugerere saliyo erugerera ogisubandwe awo okangulumira ng'abantu basenguka abavubuka ne basenguka ku kyalo ne baga nti ekyamuddusiza mpalu ng'adduse ku kyalo n'asenguka talina kamukalakata mpalu n'adduka adatul fasida okutayira si kubi okutayira kwa Busiraamu naye tutayirira abaana bakyali bato tuli ffenna tutayirira abaana bakyali bato eyo ada yalibadde ennungi yokutalira abaana naye kati ate obuzibu bwe buli mukuleeta omusajja omukulu ne mumuyimiriza mu bantu weti simanyi ne bamufuuyira amalwa simanyi ne bamuddusa ne bazina akatuli ne bakonabanayo ebinsubi ne balyoka ayimirira bw'ati ne bamusala ewembule n'agiwulira n'afujja musaayi musajja wattu nga bakoze eki nga bamusaze akoze eki ayolesa arujula obuzira wallahi ekyo si kya Musiraamu okusitayirira kwa Musiraamu naye ate omuntu tebamusayirira mu bantu oba ekitegedde nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba la yanzuru rajulu ila awrati rajuli wala mraatu ila awrati mraa wala yafiddu rajulu maa rajuli fi sha'irin wahid wala mraatu kadhalik nabbi gati omusajja tatunula kubuweerere bwa musajja munne n'omukyala tunula kubuweerere bwa mukyala munne omusajja n'omusajja tebeebikka mu kikunta kimu babeeyambudde bonna nabbi abigaanya alina byaziyiza n'omukyala ku mukyala nabo tebeebikka mu kikunta kimu nga beeyambudde nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam ne kati mu omusajja mumuteeka mutyawo mu bantu ne mumusala yensi yonnera abagisumanga tukola kibanna mwagala tukola kijama mubanga bala bagoba ababbi omubbi bamukwata abbe kasimu ne bamugoba ne bamukwata ne bamukuba ne bamwambula engoye ne bamwokya ne basooka bamuddusa ng'ali bwere bagati ono yakula bwe baddusa ono yabala kiki yabala kitegekaba bwe bamuddusa mu kyalo kyonna ali bwere musajja wattu ne bamuddusa koka ne bamukuba ne bamutta ne bamwokya ezo adatu alfasida enkola ezawukana ne shariya kati kitwabagambye nti eddiini bwejja Allah kyega nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu ttaghut. Allah yatumanga buli mulembe atumamu nabbi alagira abantu basinze Allah bewaleki ebyobuwangwa shiriki lakum dinukum waliya din antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Bannange bwe busiraamu omukitege bw'osiramuka n'oggwerayo. Bw'osigala mu byobuwangwa sigala mu byaki naye tokola ddiini bbiri. Lwaki tokola ddiini bbiri? Omusomo topiki yaabwe yabadde ki? Kubanga ebyobuwangwa ki? Ebyobuwangwa ddiini kirikiya senfashion kirikeya tetukola ddiini meka tokola busiraamu ng'ate bw'okola n'ebino bannabbi bonna olabye. Kambuuza ekibuuzo kino, abantu b'omulembe gwa Huudu kyekyabagaana okukkiriza obubaka bwa Huudu? Ajjukira bye tubale tusoma kyekyabagaana
aha kubanga bwe banakkiriza obubaka bwa Huudu bino ebyabajjajja bwe bagenda bikola ki ne basalawo basigale ku byabwe baleme goberera biri kyekyo taata wa nabbi omuto kye yakola Abu Talib nabbi yagendawo namugamba ya ammi taata wange omuto ng'agenda kufa qul la ilaha illa Allah tola shahada kalimatan ashhadu laka biha inda Allah yawma alqiyama ebisigadde wa Allah bireke ngenda kuwolereza agenda kufa abasajja ne bamugamba atargabu an millati Abdul Muttalib owange eyagala kuva ku nkola yaffe wulira abasajja bategedde agenda okufa nti ne bwasiramukayo essaawa emu oba eddakiika emu enkola y'abakitaabwe bakoze eki Allah kigati abantu baana basajja tebategeera busiraamu bo bategeera nti osobola okuyingira ate nebino n'okola ki n'obisigaza era obalaba basamira bwe basaala bamala abalongo bwe basaala ayina yirizi bwasaala ayina kakomo ka lubaale bwasaala bo balowooza osobola okuyitamuza naye omushiriku Abu Talib yategeera nti osiramuka bino ogenda kukola ki n'addamu Nabbi Muhammad sallallahu ogwokubiri nabbi n'amuddamu n'ogwokusatu ku nkomero n'agamba huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah n'agamba asazeewo kafiire ku nkola y'abajjajjaabe n'agaana okutoola shahada kyekyamuganyisa yategeera nti bwengitoola bwe baddakiika eki eno mba mbivuddeko naye omusiraamu we Uganda yagamba asobola okugitoola mu muzikiti nga mwali nga ne ku lw'omukaga bwakola ki bwasamira yukhadi'una allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun bakwenya abakkiriza mu mizikiti babeeramu naye wallahi beerimba yawma tubula sarair bagenda kubalaba tebaali basiraamu omusajja yagaana okutoola shahada naye ng'akitegedde agenda kufa naye wabeera ku mulembe gwaffe gunaafera n'akufera mwana wange shahada tofaayo kyanga naye yagaana yafa nga musirikun khalisu yagaana okukola shiriki ne bida kubanga abakusiramuka ate yalibadde mushiriku kwegamba shiriku n'amukoleramu bida yagaana okukola bida mushiriki waabwe yali mushirikun khalisu era bagenda kuleeta abasajja ab'e Uganda abashiriku babatwale mu muliro abakadde naye mwe babongereramu mwakola ne bida ne mugenda ku mizikiti mwali munoonya kimizikiti ky'abasiraamu mwali mukola yoti ye yafa nga mushirikun khalisu lwaki baganda bange omusomo gwaffe gubaddeko mutoga ati buwangwa ki buli muntu yenna awulira kiri gy'oli okusalawo okusiramuka ya ayuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa muyingire musiraamu mukole ki oba ogamba nti wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum mubin temugobera sitaani temugobera lubaale temusamira abo musaala ebyo tubyogera abantu abamu balowooza ffe tetumanyi byabuwangwa era tuvumirira ennono nedda si kuvumirira ekikulu kiri gy'oli bwe wakkiriza obusiraamu oba tewabukkiriza bw'oba obukkiriza biri bisuule tebiina kibigenda kugasa ekyogenda mu kabuli ababiina abawangadde nabyo bibayambye eki tebibiina atuuse okufa ng'ali awo abireseewo nga tebiina kimunya ababadde abaavu basigadde baavu ne lubaale waabwe nga lubaale mwali mu nnyumba balookumwe bali abalwadde bavudde balwadde obuwangwa ddiini tokola eddiini emmeka subhanaka allahumma wabihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara allahu min amthalikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.